إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما تدقنا من جرام جفق الله عز وجل tumutendeza ntumusuuta n'amatenda agamalungi era amajjuvu agamugwanidde tumwebaza ebyengera byatuwa tumwanjagira ebyengera ebyo abitukuumire aleme okubanga abitujjako era tumwanjagira atutaasa omubi sitaani okutulabankanya okuba nti atusuuza ebyengera ebyo baddu ba Allah bulungi abakkiriza mu byengera ebyo Allah azza wa jalla byatuwa nga ekikulembera byonna kyekyengera ky'Obuyisiraamu ekikulembera byonna kyekyengera ky'Obuyisiraamu oyo yenna Allah azza wa jalla gwawadde ekyengera ky'Obuyisiraamu muganda wange gwe wenna naawe mwannyinaze omulungi Luwana butaweera okulaba nti onyweza ekyengera kino tokkiriza abeeraani okuba nti nno akusuuza ekyengera kino kuba ekyengera kino ky'olina eky'Obuyisiraamu lyessanyu era bwe buwonero kuno ku duniya ne ku akhira. Teri agenda kufuna kwesima ku lunaku lwa nkomerero okuggyako ng'agenze ng'ayina ekyengera ky'Obuyisiraamu amakulu ng'ayina tawhiidi ayawula Allahu azza wa jalla mu bwomu bwe awatali kumugattako kintu kyonna kuba gwe mulamu ogwatutonza wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allahu azza wa jalla ekirambika mu Qur'ani teyatutonda ffe abantu nga n'amajinni kwegali okujjako lwa nsonga emu bweti kumusinza nga tumwawula mu bwomu bwe awatali kumugattako kintu kirala kyonna. N'olwekyo budde wa Allah omulungi omukkiriza at-tawhiidu awwalan okwawula Allahu azza wa jalla kye kisookera ddala mu byonna. N'olwekyo lwana bwezingirire okulaba nti tutuukibwako okufa okujjako ng'oli musiraamu nga bwe tugambye mu aya ezo tukulembera okusoma nga tuggulawo emisomo gyaffe kuba yali enkola y'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Aya ezo yazisomanga ya ayyuhalladhina amanu ittaqullah haqqa tuqatihi abayimu abakkiriza mutye Allahu azza wa jalla mbukakafu w'okumutya wala tamutunna Allahu akbar wala tamutunna tokkiriza okutuukibwako okufa illa wa antum muslimun okujjako nga muli basiraamu. N'olwekyo muddu wa Allah omulungi omukkiriza luwanirira enzikirizayo kwe kwesiima era lyessanyu kuno ku nsi ne ku akhira. Tuzzaako okusabira w'ekitiibwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallama. Subhanallah, omubaka we Muhammadin sallallahu alaihi wasallama yatujjira n'obulungamu buno n'abutwagaliza n'abulwanirira ne bamukuba omusaayi ne guyiika. Subhanallah, weerabidde nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yagenda e Taif ng'agenza okukola daawa ne bamukubirayo amayinja omusaayi ne guyiika. Allahu azza wa jalla n'amuwa choice abantu abo bazikirize n'agaana oba olyawo
migongo gyabwe kunaavaako abanakkiriza eddiini eno ne bakwawula mu bwomu bwo. Allahu akbar. Omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama yayagaliza abantu b'ekibiina kye obuluŋŋamu. N'olwekyo lwana bwezizingiire okuba nti omugoberera nga weekwata ku nkola ye, oba okwekwata ku nkola ye lyeddagala lyokka era bwe bubonero, lyekkubo mw'ojja okuyitira okutegeera obusiraamu buno. Lyekkubo mw'ojja okuyitira okutegeera obusiraamu. Bw'ototegeera obusiraamu tojja kutegeera bw'oyawula Allahu azza wa jalla. Bw'ototegeere kwawula Allahu azza wa jalla ne bw'onookola otya, ne bw'onoosaalira emyaka 4 naye nga Allahu azza wa jalla tomwawula omala biseera. N'ekyo omuddu wa Allah omungi omukkiriza okugoberera omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama lyeddagala lyokka, ate si kumugoberera bugoberezi. Okumwagala tteeka, okumwagala tteeka, okumugondera tteeka, okumulwanirira tteeka. Subhanallah. Banjagira Allahu azza wa jalla atuteeke mu abo abanaayagala omubaka ne bamugoberera, ne bamugondera, ne bamulwanirira okutuusiza ddala ku lunaku lw'ensonga. Baddu ba Allah bulungi abakkiriza, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Olwaleero luno twagala tutandika omusomo gwaffe omupya nga tukyali mu lujegere lwaffe olw'okutunuulira obulamu obweyagaza, hayatu su'adaa'i fil firari ila Allahi ta'ala. Obulamu obweyagaza obuli mu kuddukira eri Allahu azza wa jalla. Obulamu obweyagaza obuli mu kuddukira eri Allahu azza wa jalla. Twalaba mu lujegere lwaffe luno twatunuulira okuddukira eri Allahu azza wa jalla ng'ova mu mazambi, ng'oddukira eri Allahu azza wa jalla ng'omwenenyeza olwenenyeza olwannamaddala. Ogwo mulyango ne tugukuba wali. Tusaba Allahu azza wa jalla akkirize. Ne tutunuulira obulamu obweyagaza obuli mu kuddukira eri Allahu azza wa jalla ng'ova mu bubuyabuya oddukira eri Allahu azza wa jalla nga onoonya okumanya. Ogwo nagwo omulyango ne tugukuba wali. Tusaba Allahu azza wa jalla akkirize. Olwaleero biidhinillah twagala tuyingirire omulyango omupya. Omulyango guno nga mukulu nga gyenkomeza. Mulyango ki? Alfinaru ila Allahi ta'ala min albid'a ila sunna. Kwe kuddukira eri Allahu azza wa jalla nga tuva mu kuzuulamu ddiini nga tudde eri sunna za nabbi sallallahu alaihi wasallam. Tuli mu kitabo kyaffe ekya mukadde waffe Abu Islam Saleh ibn Taha Abdul Wahid rahimahullah. Ekitabo kino yakituuma erinnya hayatu su'adaa'i fil finali ila Allah, fil finali ila Allah ta'ala. Obulamu obweyagaza, obuwonero, obuddukiro eri oyo yenna ayagala okwesiima, ayagala okufuna essanyu ng'oddukira eri Allahu azza wa jalla. Hayatu su'adaa'i fil firari ila Allah ta'ala. Sheikh agamba nti alladhina farru ila Allahi min al-kufri ila al-imani. Betwogera ku kuddukira eri Allahu azza wa jalla, abaddu abo ab'okwesiima be baliwa? Beebo abadduka nga baddukira eri Allahu azza wa jalla min al-kufri ila al-imani, okuva mu bukafiiri nga badde eri obukkiriza, wa min ash-shirk ila at-tawhid, n'okuddukira eri Allahu azza wa jalla ng'odduka okuva mu kumugattako, ova mu bushiriku oddukira gyali ng'omwawula mu bwomu bwe.
tukimanyi bulungi nti la ma'buda bihaqqin illa Allah, tewaliwo kisinzibwa mu butuufu okujjako Allahu azza wa jalla. N'olwekyo okumwawula olina okwesambira ddala shiriki wa ahlihi, okwesambira ddala shiriki ne bannannyini shiriki, nodda gyali ng'omwawula mu bwomu bwe. Wa min albid'a ila sunna. Allahu akbar. Okuddukira gyali ng'ova mu kuzuula mu ddiini, ng'odda gyali ng'oyitira mu kwekwata ku sunna za nabbi sallallahu alaihi wasallama. Wa min aljahli ila alilm. Subhanallah. Oddukira gyali Allahu azza wa jalla min aljahli, obubuyabuya. Mulyango gwe twakamaliriza, ng'odduka ova mu bubuyabuya odda gyali ng'oyitira mu kumanya. Wa min almaasi ila taati. Okuddukira gyali Allahu azza wa jalla ng'ova mu kumujeemera, ng'odda gyali ng'oyitira mu kumugondera. Qala Allahu azza wa jalla fafirru ila Allah, fafirru ila Allah inni lakum minhu nadhirun mubin. Ebyo bigambo by'ababaka Allahu azza wa jalla be yatuma ab'enjawulo bakozesa ebigambo ebyo nga Allahu azza wa jalla bw'abitulaga mu Qur'an. Eyo aya eri mu surati Dhariyat aya ya 50. Aya ya 50. Fafirru ila Allah, muddukenga mudde eri Allahu azza wa jalla. Inni lakum minhu nadhirun mubin. Omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama abagamba inni lakum, mazima nze gye muli, minhu nadhirun mubin, nze gye muli ndyazza okubalabula n'okubatiisa ebizibu by'olunaku lw'ensonga. Oyo yenna anajeemera Allahu azza wa jalla, n'alemera mu bwonoonefu, n'alemera mu kuzuula mu ddiini, n'alemera mu kumugattako, n'alemera mu mazambi ag'enjawulo. Inni lakum minhu nadhirun mubin, nzize okubalabula, okulabula okw'olwatu nti ebibonyoobonyo by'olunaku lw'ensonga, ebibonerezo bya Allahu azza wa jalla bikulindiridde ggwe anajeema n'ogana okuddukira eri Allahu azza wa jalla. N'olwekyo fafirru ila Allah, muddukire eri Allahu azza wa jalla baddu ba Allah. Surati Adh-Dhariyat aya 50. Sheikh agamba nti wa fi hadhihi al-aya ya'muru rabbuna jalla wa ala ibadahu jami'an. Mweno aya omulezi waffe jalla wa ala ow'ekitiibwa Allahu azza wa jalla, oyo wa waggulu, nannyini buyinza, nannyini maanyi, atulagira mweno aya. Alagira ani? Ibadahu jami'an, abaddu be bonna. An yafirru ilayhi, baddukenga badda gyali, min almaasi, bave mu kujeema, bave mu bwonoonefu, bave mu kumugattako, bave mu kuzuula mu ddiini. An yafirru ilayhi min almaasi allati hiya sababun likulli sharrun, baddukenga baddukira gyali bave mu kujeemera Allahu azza wa jalla. Okumujeemera okwo hiya sababun likulli sharrin. An yafirru ilayhi min almaasi allati hiya sababun, baddukire gyali atulagira ffe abaddu be, ffenna wamu tuddukire gyali nga tuva mu kumujeemera. Okumujeemera kuno hiya sababun, yensonga likulli sharrin,
ku buli kibi kyonna gwe ky'omanyi kisooka mu kumujeemera. Wa ila taati, tuddukire gy'ali nga tuyitira mu kumugondera, allati hiya sababun likulli khayr. Okumugondera yensibuko, yensonga eviirako obulungi obwa buli kika. N'olwekyo muddu wa Allah omulungi mukkiriza, kikulu nnyo eri ggwe nange, barakallahu fiikum, kikulu nnyo eri ggwe nange okuba ntuddukira eri Allahu azza wa jalla nga tuva mu kumujeemera, twanukula omulanga. Bwabanga Allahu azza wa jalla yakubikkako akasubi n'akuteeka mu abo be yaluŋŋamya, lwana bwezizingiire okulaba nti tomujeemera. Toteekawo nsonga yonna yakuviirako Allahu azza wa jalla kunyiigira. Toteekawo nsonga yonna yakuviirako Allahu azza wa jalla kusonseka mu muliro. Subhanallah. Alfiraaru ilayhi yakunu bittibaa'i anna amruhu an amrihi wajtinaba nawahihi. Okuddukira gy'ali Allahu azza wa jalla tuteeka buteeka okubanga tugoberera ebiragiro bye, wajtinaba nawahihi, n'okubanga twesambira ddala ebyo by'aba atuganye. Walwuquufu inda hududi lhalali walharami, n'okubanga twekuumira mu nsalosalo z'ebyo ebya halaali n'ebya haramu, n'okuba nti twekwatira ddala ku nsalosalo, amakulu tetubuuka nsalosalo. Ekizze nga kya halaali tukitwala nti kya halaali, ekizze nga kya haramu tukitwala nga kya haramu. Ebyo byonna ani alina obituyigiriza? Ye mubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Baddu ba Allah bulungi abakkiriza, okuzuula mu ddiini ndwadde yanawokera. Lwali lunaku lwa Arafa, lunaku lwali lwakutaano. Lwali lunaku lwa Arafa, lunaku lwali lwakutaano. Omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama ayimiridde mu Arafa, ali mu hajjatul wada, hijja ye gye yakola. Allahu azza wa jalla n'amusaako etteeka eriri mu suratul Maida, etteeka eryokusatu. N'amugamba nti alyawma akmaltu lakum diinakum, olwaleero luno nzijjuzza eddiini yange gye muli. Eddiini eno njijjuzza. Wa atmamtu alaykum ni'mati, nembajjuliza ekyengera kino. Wa raditu lakum al-islaama diina, nembasiimira obusiraamu nga ye ddiini gye mulina okugoberera. Nembasiimira obusiraamu nga ye ddiini gye mulina okugoberera. Inna ddiina inda Allahi al-Islaam, eddiini ekkirizibwa mu maaso ga Allahu azza wa jalla era emanyiddwa omuddu gy'olina okuyitiramu okutuuka gy'ali, al-Islaam, busiraamu. Waman yabtaghi ghayra islaami diina falan yuqbala minhu, oyo yenna anoonya ekirala kyonna, akwata ekkubo eddala lyonna eritali busiraamu, falan yuqbala minhu, tekigenda kukkirizibwa. Wa fil akhirati min al-khasirin, ate ku lunaku lw'ensonga agenda kubeeramu abo abazikiridde. Surati al-Maida aya yokusatu. Lamma nazalat hadhihi al-aya, aya eno bwe yakka, alyawma akmaltu lakum dinakum, fabaka Umaru bin al-Khattabi radiyallahu anhu. Umaru bin al-Khattabi yakaaba. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم، نبي صلى الله عليه وسلم kyava mugamba, ma yubukika, oye Umar,
kiki ekikukaabya yamuddamu n'amugamba nti ya rasulallah owaye omubaka wa Allah abukani anna kunna fi ziyadatin min dinina ekinkaabya tubadde wano nga amateeka gakka amateeka n'ebiragiro gakka buli tubeera n'ensonga Allahu azza wa jalla nga atussiza obubaka fa amma idha kamula fa innahu lam yakmul qattu shay'un illa naqsa. Allahu akbar. Olaba sajja bano mangu nnyo kimujjidde mu bwongo. Tubadde wano nga amateeka gakka eddiini yaffe nga yeeyongera kkula naye ekyennaku kati ejjudde. Fa amma idha kamula ensonga yonna bwejjula fa innahu lam yakmul qattu shay'un teriyo kintu kyonna kijjula illa naqsa okujjako ng'ekiddirira kubeera kukikendeeza. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yamuddamu n'amugamba nti nno sadaqta oyogedde mazima. Eddiini eno Obusiraamu amateeka gabadde gakka abantu nga balwana bafuba okulaba nga bateeka mu nkola naye kati ki ekigenda okuddirira kukendeeza. Ekintu kyonna ekiba kijjudde ekiddirira kubeera kukikendeeza. Ekyo kikyali kikabya Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu gwe muddu wa Allah alwanirira okufuna ejjana nga ne Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu naye yali alwanirira kufuna jjana. Kiki kyokozeewo? Aya eyo togiwulirangako ng'esomebwa oba nedda? Bw'oba wali ogiwuliddeko, wali weesisiwaddeko n'ofunamu okutya nti Obusiraamu buno bwajjula, kiki kyenkozeewo? Hadithi eyo ojja gisanga mu kitabo kya Ibn Abi Shayba ku namba 3,1448. Baganda bange Abaisiraamu, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Tuli ku mulembe nga tetukendeeza bukendeeza nga Umar ibn al-Khattab bw'atidde. Tetukendeeza bukendeeza ku ebyo Allahu azza wa jalla bye yatussiza mu ddiini eno n'agijjuza, wabula n'okwongeramu twongeramu. Wali obuzibu awo wewali obuzibu okwongeramu ddiini eno. Kati gwe kubamu akafaananyi ekikopo okitaddemu amazzi ne kijjula, kati wova eri n'oyagala oyongereko ki ekiddiira? Buli kyoyongerako kiyiika buyiisi. Sheekh wange Muhammad ibn Said Raslani hafidhahullah bwe yali ayogera ku nsonga ya aya eno yagamba nti fakad akmala Allahu ta'ala lana ad-diina. Allahu azza wa jalla omulezi waffe yatujjuliza eddiini eno, wa atamma alaina an-ni'mata, n'atujjuliza ekyengera mu byengera kyotasobola kuteekako muwendo. Wa radiya lana al-islaama diina, n'atusiimira eddiini gye tulina okugoberera nga bwe Busiraamu. Wal mubtada'u mahsulu qawlihi bilisani halihi aw maqalihi anna shari'ata lam tatimma. Subhanallah. Omuntu ono azuula mu ddiini, subhanallah, ulira ebigambo bino. Agamba atya? Agamba nti anna shari'ata lam tatimma. Omuntu ono azuula mu ddiini abeera agamba ng'ayisiza ku lulimi lwe
oba ebikolwa bino byakola ebikolwa ebyokuzuula mu ddiini embeera gy'abeeramu abeera agamba nti nno eshaliya eno teyajjula. wa baqiya minha ashya'u yajibu au yustahabu istidlakuha. Omuntu ono abeera agamba nti eshaliya eno olw'okuba teyajjula n'olwekyo waliyo ebintu ebimu ebyasigalira ebyetaagisa bye tuteekwa okubanga oba ebikubirizibwa okubanga tubyongeramu byasigalira n'olwekyo ffe tulina okubireeta tubyongeremu. liannahu law kana mu'taqidan likamaliha wa tamamiha min kulli wajhin, omuddu ono singa abadde alina obukkiriza ng'akakasa era ng'akkiriza nti eddiini eno yajjulira ddala bulungi min kulli wajhin, mu buli mbeera yonna, ku buli ango yonna eddiini eno nga yajjula, lam yabtada wala stadaraka alaiha. Singa omuntu ono yali akkiriza nti eno eddiini yajjula, teyandizudde teyandyongeddemu byayongeramu n'akamu n'akeddagala. N'olwekyo waqairu hadha dhallun an sirati almustaqim. N'olwekyo yenna agamba kyagamba oba akola kyakola ng'ekyo kyakoze tekiriiko ndagiriro okuva ku mubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama, omuntu oyo abeera mubuze, abeera abuze okuva ku kkubo eggolokofu. washari'atu ja'at kamilatan, amateeka g'eddiini Allahu azza wa jalla yagatussiza nga majjuvu, la tahtamilu aziyadata wala nuqsana, tekikkirizibwa tosobola kwongeramu wadde okkendeeza. lwaki? li anna allaha ta'ala, olwaki? olw'okuba Allahu azza wa jalla yakyogera nti alyawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islaama diina. iyo aya subhanallah. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقبض حتى أتى ببيان جميع ما يحتاج إليه في أمر الدين والدنيا. نبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل يمجى منسمنو okujjako ng'amaze okutulaga n'okutunnyonnyola n'okutuwa n'okuba nti ayolesa buli kimu kye twetaaga, ma yuhtaaju ilayhi fi amri ddiini wa dduniya, ku ebyo byonna byateekwa okutulaga ku nsonga ezikwatagana ku ddiini yaffe n'obusiraamu n'edduniya eno. wa haadha la mukhalifa alayhi min ahli sunna, eyo nno ensonga eyo ba ahli sunna tebajaawukanako. qala al-imam malikun rahimahullah, sheekha agamba nti imam maliki yagamba, ebigambo bya imam maliki bino bikulu nnyo, njagadde okubireeta kuba yabyogera ng'ayogera ku aya eno. imam maliki rahimahullah yagamba, man ibtadaa fi lislaami bid'atan yaraha hasana, oyo yenna atandikawo ekintu mu ddiini eno nga kigunje si kyamu, yaraha hasana, naye nga yakiraba nti kirungi. igwe tulaba nga kirungi tukuŋŋaanya abantu ne tubaliisa emmere ne basabira omufu edduwa, kirimu kabi ki naawe? gwe tolaba? ebintu by'eddiini eno si byakulaba nga bw'olaba, kobenga gwe okiraba nti kirungi kitya. oyo yenna azuula mu ddiini eno faqad zaama anna muhammadan sallallahu alaihi wasallama khana ar-risala, omuntu oyo agunja mu ddiini eno ye ng'alaba nti kirungi, subhanallah,
abeera agamba nti omubaka ono Muhammadin sallallahu alaihi wasallama yakumpanya obubaka khana risala yakumpanya obubaka eriyo bye yalekayo n'olwekyo ffe katubijjeyo gye yabikukulira tubiteekewo tumuswaze. Allahu azza wa jalla yamutuma atusomese bino n'abikweka kati ffe tubijjeeyo. Lianna Allaha ta'ala yaqul, Imaamu agenda maaso n'agamba nti lwaki omuntu ono abeera agamba nti nno Allahu azza wa jalla, lwaki abeera agamba nti nno omubaka ono Muhammadin sallallahu alaihi wasallama yakumpanya obubaka? Lwansonga nti Allahu azza wa jalla yagamba al-yawma akmaltu lakum dinakum. Allahu azza wa jalla yagamba nti olwaliro mbajjuliza eddiini eno. Aya eyo. N'olwekyo fama lam yakun yawma idhin diinan, ekyo kyonna ekitaali ddiini ku mulembe guli mu biseera by'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama ne basahaba be, fala yakunu al-yawma diinan, tekisoboka busobosi kubeera ddiini mu kiseera kino we tuli. N'olwekyo baddu ba Allah bulungi abakkiriza, njagadde tutandike n'ebigambo ebyo Sheikh yabikoonako, ne njagala nnyongerezeko ebigambo bino ebya mukadde waffe Abu Abdillah Muhammad ibn Sa'id Raslani hafidhahullah mu kitabo kye Dirasatu fil bid'ati wal mubtadi'ina, emisomo ebyokuyiga ebikwatagana ku kuzuula mu ddiini n'abo bannannyini kuzuula mu ddiini. Biidhinillah omusomo guno gwe tutandise olwaleero tugenda gutambuliza ku bitabo bino ebibiri. Ekya mukadde waffe kye tutambulizaako emisomo gyaffe egy'obulamu obweyagaza, hayatu su'ada'i fil filani ila Allah, nga tuli mu mulyango gwa al-firaru ila Allah, al-firaru ila Allah ta'ala min al-bid'ah ila sunnah. Tujja kugiranga nga tukyalako mu kitabo kya Sheikh Raslani kye yawandiika nga kirimu ebigambo bingi ebikwatagana ku kuzuula mu ddiini n'obubi obuli mu kuzuula mu ddiini. Omusomo guno guyinza okuwanvuwa naye tubeere bagumiikiriza olw'obukulu bwagwo baddu ba Allah bulungi abakkiriza, kuba endwadde y'okuzuula mu ddiini yatuyingira etutambulira mu musaayi. Subhanallah. Tugenda kukoma wano olwaliro biidhinillah nga bwe tujja okutandikira ku mulundi ogujja, twongere okutunuulira ebigambo eby'amakulu ebyayogerwa abamu ku bamanyi ab'ebitiibwa, then tulyoke tuyingire mu nsonga za Sheikh nga bwe yazitandika. Sheikh yatandika na kibuuzo n'agamba nti atadiruna limadha farra su'adaa'u ila Allah ta'ala min al-bid'ah ila sunnah. Ibadallah, abayi abaddu ba Allah, atadiruna limadha farra su'adaa'u ila Allah ta'ala min al-bid'ati ila sunnah. Mumanyi butya oyo anoonya okwesiima, oyo anoonya essanyu, butya bwaddukira eri Allahu azza wa jalla ow'ekitiibwa owa waggulu, ng'adduka okuva mu kuzuula mu ddiini okudda eri sunna. N'alyoka akuwa aljawaab, n'atandika okuyiwa ensonga ze nga bwe tujja okuziraba kinneemu. Naye nga tetunnaba kuyingira mu nsonga ezo, tujja kusooka tubeeko bye tutunuulira mu bigambo by'abalongoofu abaatukulembera bye baayogera ku nsonga y'okwekwata ku sunna za nabbi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Tugenda kukomaawo nga bwe tujja okutandikira insha Allah. Maliza nga mpanjagira Allahu azza wa jalla ekisa ekingi ateekemu abawulira ebigambo ne batwalamu ebyoka eby'omugaso birungi byonna ebitidde ku lulimi lwange. Allahu azza wa jalla yansobozesezza okubibatuusaako, muwanjagira ebigambo ebyo abifuule bya mugaso nnyo eri ababiwulira.
ate era abinfuulira ennunuzi ku lunaku lw'ensonga. Ensobi zonna ezibadde mu bigambo bino ezo zange nga nze muwanjagira abeere ng'azinsonyiwa nammwe aleme okuzibafuulira ekibawuza. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على محمد بن عبد الله يا نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.